nayogera ku mwana oyo Sipapa mwana muto nze ndi mukyala mukulu era nejo nabadde na radio muje nabadde ko nengamba nti abantu bajjukire Michael Ezra bajjukire Brian White yes. Brian White simai Brian White tosobola gaba sente nga tozikoze oyina okugaba sente ng'ozikola saagala nnyo okwogera ku Sipapa kubanga omusango guli mu kooti naye nsaba abavubuka abasuubira okubeera nga Sipapa gaba sente z'okoze naye nze nyigira nnyo abantu abakozesa katugambe nga bw'onoolaba Balamu bwali naffe n'atandika okukozesa ekyo n'ajooga abantu n'atulugunya abantu n'abba abantu nze simpulya nga sikyagalira ddala owulidde ate nze ndowooza nti omuntu woba okola ssente tozigaba bw'otyo oyina ebintu by'osobola okukola oyina ebintu by'osobola okukola ebisobola okuyamba abantu kati nze nandisabye abavubuka gaba sente z'okoze z'owulya nga tewazikoze ziveeko muntu keera ogenda ozikole ozigabe tosobola kuvuganya n'ogamba nti kati gwe oyambako ku gavumenti okugigabirako sente nga toyina gy'ozikoze ate nga ne gavumenti terina kyekuyambye nti erina sente zeekutaddemu otandika ozigaba kati sente ezo bw'ozigaba ng'ozifunye katugambe ng'olina w'ozifunye n'ozigaba ne ziggwawo olina okukuuma ekitiibwa ekyo omanyi kati olabanga ffe kati nze nawummudde luli mbadde nina amafuta badde n'emmotoka za gavumenti ettooke siriramuza naye kakati bw'ogendera ku eyo levo ey'okuyimirira katale n'ogamba muteekemu amatooke awo oluusi otuuka nawaka nga batadde mwana nga ate obadde oyagala mukaaga kati eyo levo bw'otogivaako n'okka wansi amatooke ne bagateekamu ng'ogalaba n'olisasula n'omanya nti nguza amatooke mukaaga era ge bataddemu kati ekyo bwewereka ku eyo levo kikuleetera okutandika okunyakula ebintu by'abantu osobola okusigala ku levo eyo kati kyekireetedde abaana abo ebizibu era nze nandisabye kubanga saagala nnyo okwogera ku Sipapa kubanga omusango guli mu kooti naye nsaba abavubuka abasuubira okubeera nga Sipapa gaba sente z'okoze kale eby'omugagga Sipapa ne mukyala we abakwate ng'era we twogerera abali Luzira tebinnaggwa olunaku lwalero balabiseeko mu kooti e Makindye twali tusuubirawo bbeiro y'omukyala okusinziira ku looya kuba asabye omukyala ono ateebwe ave waka mu nsonga z'emisango gino olw'okuba nti kigambibwa mbu abadde yakamala okulongoosebwa era ng'alina olukindo omwana we muwere nga naye yeetaaga obwenkanya obw'okulaba ku maama so byonna bikyali awo naye nga kooti kisobodde biwuliriza bwe twogerera era nga bano basuubirwa okudda ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi mu kooti ebya Lieutenant General Nalweyiso byo era bikyayimiridde nga mu biwulidde guno mulundi gwa kubiri okuva ku mulundi guli gwe yalabikira mu katambi akagenda viral ng'ayogera ku nsonga za omugagga Sipapa ensonga y'okumansa ssente agisimbyeko nnyo essira n'ensonga y'enneeyisa ey'abo abagambibwa okuba nti balina ssente bino byonna twabifunye nga tusinziira mu Bunyoro ehoima Balamu gye yagguddewo radio empya gye bayita radio 7 era ng'eno yagibudde mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu 7 mu mbeera ntwali tukyajaguza n'amazaalibwa ge g'emyaka nja kujja waawo mu video eddako so mu mbeera eno ne tubeera ng'ate bwe yabadde ayogerako n'aba radio 7 n'abantu b'e Bunyoro yasobodde okubeera ng'era addamu okwogera ku nsonga zino so twabadde in position okulaba nti byonna tubibatuusaako era mu biwulira so kwegamba eby'omugagga Sipapa si bya bulijjo azze alabikira mu mbeera ez'enjawulo nga poliisi emuyita ku misango egy'enjawulo egy'emmundu gyaliwo kaawe mabega egy'obubbi gyamwogerwako gizze gimwogerwako so ku mulundi guno kino kibadde tekinnabeerawo so tulindidde okulaba kigenda kuba nga kiggwa kitya naddala ntulabyeko ku bantu be nga balaajana abamu bagamba ensonga bazikwasiza mukulembeze wa ggwanga abamukaabidde ki ekiddako pulezidenti anaaziyingiramu kuba munnaye Sipapa emabegako wonna azze alabika nti musajja wa pulezidenti nnyo era nga mu kalulu akawedde era yalaga nti abadde omu ku bamobilizer abadde bakunga abantu okuwagira
president oba NRM kale ne kuzimu ku motoka ze kubaddeko ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga. So byonna tukyagenda mu maaso n'obitunulira birina engeri gye bigattako okugina emisango 6 egyogerwako ate nga naddala girina kubeera gya high court gyo giggweerawa era Sipapa ki ekiddako oluvannyuma lw'okuba nti nakati akyali musibe Luzira. Nze Lujja, eno ye Carlton Music, byonna ebitambula tubeerawo era nga nkusuubiza nti n'ebinajja tujja beerawo, subscribinga, sharinga, commentinga, emboozi enyume. Wedde mukama waffe Sipapa ajja kusindikibwa mu kkooti enkulu awozesebwe. Kati nga bwe kiri nti emisango gino gyozibwa High Court, kitegeeza nti n'okusaba okweyimirirwa olina okusaba okwo kulina kukolebwa mu kkooti enkulu oba High Court. Naye olwaleero tubadde tuwadde okusaba kwaffe mu kkooti eno ento nti mukyala wa Sipapa oba omuvunaanyizibwa namba 2 ekisookera ddala mukyala wa Lukindo yalongosebwa gye buvuddeko katono emyezi nga 3 emabega n'azaala omwana we bibi gw'alina kati ataweza myezi 6. Olukindo olwo lukyali lubisi tannawona, n'omwana yennyini gwe talina amulabirira. Omukyala amabeere gamuluma ng'era omukyala ayonsa, mwaba maama mukimanyi. N'olwekyo tubadde tulese okusaba mu kkooti eno ento nti newakuba terina buyinza naye etunuulire embeera y'omukyala emukkirize okweyimirira agende ekisookera ddala afune obujjanjabi nene ekyokubiri alabirire omwana we. Ate nti n'obuzibu obulala bubaddewo nti omukyala maama we bwe yalekera omwana we omulabirira olwaleero naye poliisi yamukutte era ku misango gye gimu gino. Era bwe nvaano gyagenda kabalagala ate ndabe kiki ate ekikwasa nazaala wa Sipapa. Ebyo naye ensonga tugenda gigoberera. Kaakati bwe tufunye nti nazaala wa Sipapa gwe balekera omwana omulabira, omwana omuto w'emyezi 5 n'ate poliisi naye yamukutte. Kati tetumanyi omwana oyo ali luddawa era ali mu mbeera ki. Kyetubadde tusabidde kkooti wano nti kkooti ekozesa obuyinza bwayo omukyala emute asobole okulabirira omwana we, omunoonya waali amulabirire, n'ekirala okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Naye kkooti okusaba kwaffe tekukkiriza amagezi netuwabula nti tugende okusaba kwaffe tukuteeke mu High Court. Era okuva kati nsibira ku High Court e Kampala nteekeyo okusaba kw'okweyimirirwa okw'omukyala. Omusango kkooti egongezaayo okutuusa nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 formation oba okunoonyereza tekunnaba. Sinnafuna instructions okuva kirantu waffe Sipapa omusabira bail. Sinnaba kufuna instructions ezo, ne instructions enina kwe kusaba bail ey'omukyala. So for Sipapa tetunaba kulagirwa, tanaba tulagira musabira bail naye nga atulagidde tusabe bail ey'omukyala era ensonga gye tuliko kati. Gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So by register tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente eyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno
wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.